Uganda ikibazo Uganda bazanyo Kabaka waffe Uganda bulabye amanya gange nze Yokimukabi Ssengoga Ssaaba ng'omuluyi Yokimukabi Kasula Ekimbo Manzaala Ekanakamanya Omugeja Olaale nze n'ekibiina kino kyonna tuzze okulabako n'amatambutambu gensobodde amatonotono ensonga enkulu ekwekirezona tusala mwegezo tukuleeta mu kisho yange wadesemboka ngenda kuzomeraze musatu obeerewo mu ngeri yonna so olunaku gyakuzomeraze musatu naye ekyokuwulira ekawaffe ekyokuwulira ebingi nasirina okwamaabasawulira ebyo bitonotono kozi mukama wange nsaba okumanyirira akakimalira muvi kyekoze nnyo okuvujjirira ekibuga kyange eki era abazeeyi bayogedde ku kyabantanguntangu twabadde tuleeta obugezigezi nga tumugamba tugenda mbuga ate naffe tubeera tuli basajja tuyimiridde twagala tutwala ebintu eseegambe kiki kino naga abaana mmwe mumuleke njagala kukozesa busobozi bwange naaka akatono kenyika nze kenyini mwe mumperekere zimpeyo kyenasobola okukola ki nga kyekimuwa okukkuta muye munda era mu ngeri eyo yatuganya omuyambako ekintu neki buli kantu komulaba akanene oba akatono omusajja ono akagonyodde n'ensawo ye tweyanze Omar Katikkiro omugenyi wo nga bwagambye nti asaba oba mu mbeera ki obeerewo Mwami Kiggundo ye yeddira enkima ku lunokke alina omukutu kiro baguyita kimpanya basho ya Omar Katikkiro zikiriza emirize abayimbi n'abali ku mulimu ogw'okusanyusa abantu mu ggwanga Uganda bakulembeddwa veteran Kabuye Ssengoga kawange Katikkiro mukulu omusire wabadde ayogeredde emyaka 7 nga Kabuye Ssengoga veteran ayimba kamwanya mukulu 1978 bwogerako sisuubira nti mu Uganda wali essomero ly'abayimbi era sisuubira nti mu Uganda waliwo olupapula lwe wafunanga okutandika okuyimba kitegeeza nti mukulu Kabuye Ssengoga ono ne batandika essomero ery'okuyimba wadde tekyali kibiina n'ensoma y'Abazungu era nyanka ekyo mukama wange abantu abatandikanga okuyimba nga balabikwanga abalemeddwa so nga ate mukama wange olujjo nga butera tutegeeza omulimu gw'okuyimba guno gw'abagezi bokka bano bamima enjenga ng'wali balunyomyomerera tulina okufuba okukyusa enkola ey'ebintu tulina okufuba ogikyusa nsanyusa nnyo okulaba abayimbi abakulu nti bagenda bagenda simanyi oba balunya yakirimu ne ketisi alinakola kintu kyagumu kubanga wabaddewo ekiseera ng'abayimbi betulaba bemali emyaka 2 myaka 3 kibaddewo naye kati ndabawo ekikigenda kikyuka ali balunya yampita negenda okulaba
akajja kulinga mulimu bamundi bano ba Sebali bakirigiri bamundi ono ayimane mukyala wani Matiya Bima nawo wanyo kati tulaba abantu abalala bazze bayimba Misaki yakola ekivulu oba yakitereka ketyo wetegekera n'emiryango ne babulwe batuula bonna bazze Sofi Nantongo yeyimbye omanyi mu mizannyo sports bagamba form is temporary but class is permanent. Form yoyinza okuyita engeri oba trend iwala ekintu ekira trendinga abaliko waliwo enjawulo wakati w'abaliko n'abamanyi kyoyinza okuyita class bakikosa nnyo mu mupiira kuba kati bano abamanyi Misaki bamaze so nabo baliwo form naye balina class kyoba bamugendere Bulaaya bakubanze abayimbi bakabyesembogga balina class omuntu alina class yaddira ebirowoozo bye n'emmeeme ye n'amagezi ge n'omutima gwe n'atera mu kintu kyakola bwe kivaamu kibeerawo olubeerera class kati bano bajja ne bayimbayimba ebintuntu ne bayimba bitegeerategeera ennaku bbiri ennaku bbiri tokayina kintu kyonna kyolaba otegeeza kakati mwe abato bakalo ndoza n'empunuke n'emutolera mwe abato mulino ekyokuyiga kinene ku baana abakulu ndowooza Mary Bata ali wakatikati awo oli mukuluko ku kalo naye ate oli muto ku bano mulina ekyokuyiga ku bantu bano omanyi nyina bakwano bange bali mu kisaawe ky'okuyimba ogerera abato ate nabo sibakkiriza nagatolabaffe twayimbanga enyimba netunamala emyezi 8 omufulumya onyimba nebaga nti mwakolanga naye production line ey'emmotoka yafunyanga emmotoka emu buli mwezi yafumya emmotoka 10 buli dakiika abayimbi tebakyasobola kumala mwaka mulamba nga bafulumya enyimba because technology has changed but if you want a car of class bagenda kugimalira mu emmotoka ezi nze bbeeyi ddala bazimalirako obudde twali tusaba emmotoka yakabaka Rolls Royce mwabira wangeze n'epapayo ne batugamba nti bwe tukala okugizaawo nga bweri ddala eri kubanga waliwo option tugizzeewo nga buli kuma bakola kakole oba tuleeka ebyuma bye bagula nga weebiri ne bagamba okuweesa kana akanyoola okukaweza kamala emyezi 3 akanyoola ng'omusajja kaliwonya akawagala kati ebintu ebimu twabigula ebirala ne babiweesa kati music takyasobola kumala tebakyasobola kubeera mu studio mwaka mulanga kuyimba kompyuta zajja byonna but waliwo ekyokuyiga ku bano bakabyesemboga abato kyemulina okubayigirako muyiga n'ebivuga omuyimbirika ekivuga waka ekivuga kyomanyi enanga nondongo ibiki engoma kikuyamba kubanga ojagenda wa Dr. T bwokatola okuba nti eddoboozi kikumala bwekala olina eddoboozi bungi ekyo kimala simanyi oba ebivuga omanyi olina okubanga ekivuga kyomanyi katolo bwotandika okuyiga ekivuga oba okutekkuwa eyabamo abalina class kubanga omuntu okutuka kale omuli emyaka 7 nanduja temulaba waliwo neyalita namala kati ndoozibayo emyaka 8 simanyi n'obuyiga oba atasobola okuyiga ndoozi asobola bajja ne babato ne bayimba benalinako bakundi Matiya Bima basajja bakulu nnyo so we need to okikola
kikulu nnyo ekyenkanidda mulabire enjawulo eriwo ennaku zino bakumanya okuleeta enyimba za bisatu bati mugajowa naye kabakuliba jime bakutaba jime abakazi abakazi balikukola nati nilipoomibwa nnyo intro gyebawuwa intro yawo nakyoliteremama what is this? What a beauty! So beautiful. Never to take something to start shooting at the new year. Never think we don't have him. Never in the morning to blow up for a new job. Now, which team would? Until we have a job full. Kyensobola okubabuulira nti tosobola kugenda mu konsati yakakyeseebo nga n'otawoomerwa bwekiri bamuleeta n'ayimba mu kalisoliiso dina eyali wano ku gundi waliwo wooteri eriraanye Serena bagiyita ey'Amwami Hiliki mpiro lyabo olwajjukira olwajja n'oyimba nsobawo kalisoliiso yajja n'ayimba lozo yeyimba watwaliggolo fena nituwoomera temusobola kutawoomera nange muli bato naye mujja kuwoomerwa nnyo. Kale nsaliddwa naye sijja kusobola kubeera okamalize nga neebaza abateekamu ssente mubayimbi mobit mwongere ssente mu bitone ngeri mwewumuzeemu temusobola kubeerawo muli abantu mukola emirimu gigwayo kirungi ekyo kirungi abantu bageze babalabi alimu kubeera okuyisibira mu mayumba kulwala gundi okukabirirwa kulunako okumanyi okukabirirwa kambuzeeku wa tiktoka